Omulonji ali ku munyonkola musaako wasuzotya ssebo wasuzotya nnyabo ogamba otya webale kubeera ng'okeredde ku munnyo kulikayo muzibula atudde abaana abo nze kisa kyatagenda mu program tambula n'okumanya ekuleetebwa Stanbic Bank bagamba for sure buli kimu kiri sorted. Olina ensonga z'ensimbi zoyagala bakuyambemu yitirayo. Owetaaga insurance oyagala ku insuring ekidduka kyo yitirayo. Bajja kuwa comprehensive insurance y'emmotoka yo ate obeere nga munnange nga buli kimu kigenda bulungi mu maaso. Osobola bakubireko ku 08002525 obabuulire oba oyagala looni salary loan oba oyagala kuzimba oba kyonna kyoyagala okukola nga kyetaaga ensimbi genda mu Stanbic Bank yitirayo ku ttabi lyabwe oba bakubireko yennamba gye nkugambye kanjikuddiremu 08002525 bajja kuba ate nga buli kimu basobola okukikwasaganya bulungi ye Stanbic Bank. Yes. Ozimbye ku Pentagon olunaku olwaleero tuzimbe *290#. Londako omutendera namba 2 ogugamba pay merchant oteke merchant code M070 otekemu omuwendo gw'ensimbi. Bwe kusaba reason teka mu church oba HPMI oba Pentagon owereze ku namba emu beero kakasa nti centers wa House of Prayer Ministries International olwo otekemu pini. Yes, essential zibala nezitwala mu bank tulina account mu bank ezenjawulo tulina mu Stanbic Bank, mu Centenary Bank, mu Bank of Africa, mu Equity Bank ne mu DFCU. Osobola okuyitirayo ate nayo essente noziteekayo nobeera ng'ozimbye Pentagon. Tuzimbe Pentagon obutakoowa. Yes, paka omusumba walijja n'atugamba nti bannange buli ekyetaagisa okukola ku Pentagon kiwedde awo tuba tulekerawo naye for now tuzimbe buli lunaku nga tetukowa. Mukama atuwa omukisa te nga tuzimba naffe tuzimbire Pentagon ezaffe mu linnya erya Yesu ate lwaki nedda. Okay, Salt Media app giteeke ku simu yo. Gena mu Google App Store, Google Play Store, Google Play Store ogidownloading ogiteeke ku simu yo oba Apple App Store ogidownloading ogiteeke ku simu yo. Obeere nga tolina mpeereza gy'osubwa. Right now ku Salt TV omusumba kwali nnyo ne Apollo tusiime babikwasaganya kakati wobeera ng'olina Salt Media app oba osobola obbiraba bulungi ate nga nange bw'ompuliriza okitegeera. Yes, ate n'enteekateeka zonna ezigenda mu maaso ku House of Prayer Ministries International obeera osobola ozeetabamu wobeera ng'olina Salt Media app. Giteeke ku simu yo tojja kukyejjusa. Salt Media femo nnyo. Program tambula n'okumanya nze kisa kyatagenda. Abaana baffe abali mu candidate classes banaatera okukola ebigezo. Abesifo babatandise. Kakati kino ekiseera bambi tugezeeko nnyo nga bwe tusobola okufuula obulamu bwabwe obwangu ennyo tubayambeko tubasupportinge. Naddala abaana abali mu day schools abali mu boarding schools oyinza obutamanya nnyo kigenda mu maaso okujjako okubaweereza essaala tolina kirala nnyo kyogenda kukola kubanga already bali eri ku ssomero. Kansubire we baakuyisa okugenda mu blessing prayers wagenzeeyo. Mulimu abazadde abamu nga twesulirayo ogwa naggamba naye tomanyi comfort gy'owa mwana ng'akulabyeko ku nnaku bwe zityo. Kati imagine omwana wo nga bayise abazadde bajje ba blessing abaana nga gwe tewagenze ng'omwana waaliyo yekka. Imagine kye feelings kye yayiseemu. Manye ebintu ebimu tuyinza obitwala for granted naye omanyi nti enkova eyo tesobola kuva ku mutima gwa mwana. Omanya ayinza okuba nga ali yalowooza kale nzi kirabika bazadde bange tebanjagala kyokka nga ate munnange ngwa abaana bo baagala naye nga waliwo ye mu bwongo bwe tajja kitwala nti no mami anjagala oba daddy anjagala. Yajja kuwulira ekyo ekya rejection ky'otabaddeewo eyo gundi eyo
milestone nene nnyo. Kati bambi njagala okwebaza abazadde nga gwe wagenze obayise abazadde wabaddeyo ate abatanda bakuyita kansuubire nti nno oteeseteese ojja kugendayo. Tosubwa mu kisoogo kugendayo, tosubwa mu kisoogo kubeera n'omwana wo, oyogereko naye ebigambo ebyo ebisembayo, omusupportinge, omucomfortinge, omubuulirire, omuwe obuvumu obwo. Ebigambo byo gwe ng'omuzadde bigenda kumuyambako kinene nnyo okupreparinga, okweteekerateekera ebigezo ebyo. Jjukira nti Kabe wa P7 S4 S6, that is a very big milestone mu bulamu bw'omwana. Kakati omuzadde wobanga towasobodde gendayo oba kati gwe tugenda kukolera tutya, oba ogenda kubira musomesa simu oyogereko naye ate kati saawa eno abamu batandise ebigezo. Owesifo ye tumuleke ndowooza bo batandise, ojja kuba omutaataaganya. Naye owa P7 n'owa S6 abatanna bakuyita bazadde, we bayita abazadde, mukwano gendayo. Tomanyi jjinja ly'ogenda kubanga otadde ku mwana, tomanyi buvumu bw'ogenda muwa bw'anaakulabako. Ejja kubeera comfort nga nnene nnyo, kubanga kati essaawa eno abaana abo kye beetaaga ye support yo ng'omuzadde okumanya nti oli naye, you are in this together, tutambulidde wamu, tubadde tujja ebbanga lino lyonna kati akaseera akasembayo kakano katuuse era tukyali wamu. Kyekisignifyinga era kinene nnyo, kyekitegeeza gyali nti muzadde wange wadde ngenda kubeera nga nze agenda okuwandiika empapula zino nzekka, naye waali ali bumu nange. Kati munaye omwana oyo yeetaaga support, yeetaaga comfort yo, yeetaaga okulaba nti no muli mu kutambulira wamu. Omwana wo musabire mu kaseera kano akasembayo, musabire. Si kumusabira wano wokka, omwana twetaaga omusabira buli lunaku, naye kati oba twongeremukko. Tusabire abaana abo naddala abali mu candidate classes, abali mu P7, abali mu S4, abali mu S6. This is a very, 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 very crucial time for them. Tubasabire, tubaweereze ssaala. Mwoyo Mutukuvu akke gye bali abayambeko. Yes. Omuzadde munnange kansubire ekyo kitegedde. Collaborate with the teachers. Kwatagana nabo ate tubeere nga buli kimu tusobola okukikwasaganya obulungi gw'omuzadde n'omusomesa n'omwana. It's a three-way thing. Munnaye kyewuunyisa naye omwana ajja kuba awandiika ebigezo nga naawe olinga abiwandiika. Oba ontegeera. Omwana ajja kuba ali eri nga awandiika ebigezo naye nga naawe olinga abiwandiika ng'oli eno ewaka. Kati gwe olw'okuba togenda kubeerayo mu examination room, omwana muweereze ssaala. Abaana abali ewaka, abali mu day schools, kaakati kino ekiseera w'olina okubaweera obudde obwo, tobabinika mirimu mingi egyawaka egy'okukola. Baweeyo ka time ako babeere nga basobola okuconcentratinga naddala mweno final lap, baconcentratinge ku bitabo ebyo. Ate era bayambeko to go to bed early. Abaana abamu baginza okubeera mu bitabo ne basoma sawa ne ziwera 6, 7. Ate that won't be healthy. Beera ngo monitoringako, abeere nga awummula ekimala. Kubanga ate era ajakera agende kusomera, abeere nga afuna essaawa ezimala okuwummula. Mu monitoring bulungi, omuyambeko ate tusuubire ebinene ebirungi ebigenda okujja mu maaso awo. Nga naawe nga wakirimu, ng'omwana wamuyambako okubeera ng'asoma bulungi, ng'awangula. Buuza ebibuuzo, ask questions. Mubuuze, how can I help? Nkuyambeko ntya? Kiki kye nsobola okukola okumakinga more comfortable? Buuza ebibuuzo. Oluusi tujja kwasiyuminga nti wenaakola kino kijja muyambako, wenaakola kino kijja muyambako, naye ng'ate munnange ng'ate oluusi sikyajja okwetaaga. Ask those questions. Mubuuze. Ask them their fears. Balina bye bali mu kweraliikirira
mubuuze akubuulire kikyali mukweraliikirira oyogere naye omukakkanya omutima abeere ng'amanyi nti okay bino bisoboka kino lyeddaala lyendi mu kulinnyirako ogenda ku ddaala eriddako abali mu P7 bali mu kulinnya eryeddaala baveewo bagende mu secondary school o level abali mu S4 bali mu kukozesa eryeddaala baveewo badde mu A level ate abali mu A level bali mu kukozesa eryeddaala nabo baveewo ate basenguke badde mu university akati akakaseera kanene nnyo nga bwe nagambye it's a big step. Talk to them, ask them their fears. Bakubuulire olabe naawe engeri gy'osobola okukwataganamu n'omusomesa oba n'omwana ate omuyambeko okubeera nga yeeteekateeka bulungi okuba nga atuuka mu siteepu eyeddako bulungi. Ffenna twagala results ennungi tuzikola kati tetuzikola lulinga ebigezo biwedde kasitaana amaliriza okuwandiika ekigezo bw'ati bwe paba oba tokyalina kirala kyakukola wadde nno n'akatono okujjako okusaba abamaakinga bamaakinge bulungi baleme kola ki kumaakinga bukoowu baleme kubeerako bye bamiisinze mu pepa y'omwana ebyo naye ng'ekinyusi ekigenda okukyusa ku grading y'omwana kiri kati essaawa eno. This is the time. Era wobanga oli wakwongerako wakulaba ng'omwana omuyamba omusomesa ng'olina oyagala okulaba ng'omwana omuyambako okutereza grade, it is now. Naye ate temuba bombardinga nnyo mubaweeko obudde obuwummula abali mu bisulo kakati endisa omwana ne bamukeeza ne bakeera ssaawa 10 ne babaka nga babapakira bupakizi kumacha ne babeera mu klasi tebawummulamu bali mu klasi. Ebyo byonna tubikoze all year round. Akaseera kano tubafuniremukko akadde we bawummulamuko nga we basoma naye era nga n'okuwummula bawummula. Tututte marathon from the beginning of the year. Abasinga ba candidate okuva omwaka ogutandika ne bamanya nti ba candidate bannange babeera ku tension all year round. Naye kati wana akaseera engeri gye kasemberedde tuli mu final time tukola final touches tuzikole naye ate neyo pressure nene abaana tukibajjeko bakakkanemukko ate tusobola okulaba nga ate ebigezo babikola bulungi tubawe space eyo ennungi egenda okubayambako okukola obulungi. Yamba omwana g'omusomesa yamba omwana asobola okuyita obulungi naawe omuzadde yamba omwana ayita obulungi naawe omwana it is in your hands. Kiri mu mikono gya mwana kati kyosobola okukola kumuyambayambako muyambeyambeko ate ebirala tubirekere Mukama. Above all, pray for them kubanga fenna twagala buwanguzi. Ngenda wummulamuko katini nkomawo. Tali nange mu program tambula n'okumanya nze Kisaakya atagenda. Program eno ekuletebwa Stanbic Bank nkujjukiza bagamba for sure buli kimu kiri sorted. Buli kimu ekyetaagisa ssente kiri sorted. Genda mu Stanbic Bank ate babeere nga bakuyamba. Woba olina amabanja nga badde geesudde olina eno olina eri olina eri agendayo bakuwe banja limu biri byonna obisasule osigaze eryo limu ng'ate nga bakuwadde ebbanga eriwera okulisasula emyezi 96. Yes, gendayo ate obulamu bubeere ng'osobola okubutereeza bulungi ddala. Osobola bakubirako essimu yaabwe eri 08002525. Yes, Stanbic Bank. Kati obanse kachi naye waliwo aweereza message. Praise God Kisaakye, I was asking that is our mommy Susan Makula okay? Bannange we miss her. Tell us the truth. I am Jethro Ebushenyi. Ekibuuzo bakimbuuziza Jethro Ebushenyi. She's okay. Kabala Museko. Yes, yebaziwe Jethro. Yes, yebaziwe bannange mwebale kubanga munjagala nkyebaliza Mukama Katonda.
mwebale kubanga muli ku munnyo kisaache esiyebazibwe. Amina. Wasuzo otya? Yasuze bulungi. Ebbanga liwanvu. Badde nerabidde ne bwofaanana. Atenze badde kwerabidde n'eddoboozi lyo. Tusobola nga asibanga ndi ne Flavia Luyiga. Ngenza okulaba nga yekisaache wange. Bannange mujebaleko gyonna emirimu n'obuweereza. Better nebaza Mukama Katonda. Olaba missing Independence Night. Eyo yankabya n'okunkabya. Independence Night nagamba. So yangamba ogenda sigala waka ate pastor yika somusa wayogera. Ngamba sigalawo. Jabeera ku TV. So twebaza Mukama. TV yonna birungi lwakwa musumba yakisussaamu oyagamba nti ndwadde za kikazi buli omu yeebuuza bulwadde ki obwo obw'ekikazi naye bannange kale twebaza Mukama naye nti atukolamu bw'ati omulimu kasita oba ng'oyambadde omubiri guno gusobola okunafuwa kituufu naye ate yateerawo abakugu ne babeera nga ate basobola okuyambako omulimu omubiri okubanga guddawo ne gusobola okukola bye gukola yes mbadde mbyogedde nga mbimazeeyo ebyange kati nze ngoyagala ntandikirewa Independence Night no jimale waka ku Independence Night twebaza Mukama ne tubanga byonna bigenda bulungi nnyo abaweereza kuvandoza ku abantu abalowooza nti ate si baweereza be bantu bana abajja ku church ne beerabira nti nabo bennyini baweereza kasita agamba omulala omanyi omuntu gw'oyagala ye muntu gw'otwala mu kanisa kituufu kubanga era omuntu omu yagamba toyinza kugamba muntu nti omwagala nnyo nga tosobola mugamba ku Kristo bw'otamugamba ku Kristo then omwagaliza geyeena kati gw'oyagala omubuulira ku ggulu so mwebale kubanga mukuŋŋaana mwebale kubanga musaba mwebale kubanga mukkiriza ebisigadde tubirekera Katonda yagamba tumunoonye so bw'abanga atugamba tumunoonye okulabika kukwe ajja kukola tukkirize bukkiriza Mukama weewaawo nsanyusa okulabako amiina nange nsanyusa okulabako ebingi ebisinga tuzze twogera ku byabulamu naye olwaleero ndooza twogereko ku bugagga obugagga abantu tusabira nnyo obugagga era tuweebaliza Katonda ffenna Katonda bw'abukuwa naye obugagga buno abantu abasinga tubutwala nnyo ku side emu kye tuyita financial wealth gye tusinga okulowoozaako ennyo era ngo nayo simbi kubanga kye bayita financial wealth oba ssente obugagga obw'ensimbi ensimbi zino ze zituyamba okuddukanya ebintu ebisinga mu bulamu bwaffe oba olwadde oba ssanyu n'oba oyagala kukola kapate n'oba oba oyagala kutwala mwana ku ssomero obugagga obw'ensimbi ne Bayibuli tebugaana Bayibuli egaana ssente kubanga kati ze zikufuga ssente okufuga kwe kubanga ogamba kati zino zikole ki n'otandika okubanga tezikyakola mirimu gya Mukama emirimu gya Mukama kwe kuyamba abantu abala okumakinga sure nti obulamu bw'abalala nabwo butambula bulungi bubeera simplified naye n'osanga ng'ate oli ssente zaalina ate zikola kalubya bulamu bw'abantu balala kati awo ssente beetandisa okufuga ssente w'obeera nayo nebeera nga teyamba kutereeza bulamu bw'abalala etandisa okufuga era ssente bwekuloozesa nti ate yegenda okubanga emala buli kimu awo kati Katonda ye beefuuse Katonda kyovola tugamba tosobola kusavinga tosobola kuba na bakamawo babiri ssente ne Katonda waliwo abantu nga balowooza nze kasitamba ne ssente buli kimu kiba kikola kiwedde naye nga ate buli kimu kiba tekiwedde osobola okuba ne ssente abaana n'obatwala ku ssomero nga weetaaga okugamba Mukama abawa amagezi so ssente era tezimala osobola okgenda mu ddwaliro ssente zonna n'eddagala lyonna ng'osobola oddigula na buli mukugu asembayo kyovula abasawo abasinga abasawo abalungi oba abategeera ajja kugamba ffe tujjanjaba Katonda n'awonya ffe tuba abanga bonoogamba nti yakwata essepiti emmere n'agiteeka ku sigiri omuliro guno aseesaamu omuliro yaleetera emmere okujja saagitadde ku sigiri so kati Katonda sobola ogiteekako nga tekuli muliro oluusi nga mutono neekona so bigenda okugwa nga biri mikono gya Mukama kati bw'olowooza nti ssente ye buli kimu kyo awo ogenda kuba oganye so ssente zino obugagga kasita ogamba nti twawule omuntu okuba ne ssente tuli mu financial wealth omuntu okuba ne ssente n'obugagga ssente yonna ekyawula omwavu ku mugagga
omwavu abane sente kwe tuyita omwavu ng'azirina n'omugagga ng'alina sente bonna basobola okuba ne sente zezimu enjawulo yaazo zikola ki omugagga bw'afuna sente tatereka buteresi atereka alina ekigendererwa nti sente kantereke netaga obukadde 10 naye obukadde 10 obwo abutereka bugenda kuvaayo sente z'abagagga tezibeera mu banka ez'abavu zibeera mu banka basitereka wamu mu kintu kye bayita assets mu bintu sente z'abagagga zibeera mu bintu ebintu ebigenda okuzza amagoba ga banka bw'oterekayo sente balina amagoba ge bakuwa tegenkana magoba ga ttaka ly'oguza obukadde 10 olwaleero mu 2024 mu 2023 tezigenkanankana amagoba geegamu kati bo sente kati mu banka bw'oterekayo bato investinze naye bw'ogula ebintu bye tuyita assets oba investinze sente yegenda kuzaala kati kyovolaba buli muntu asobola okuba ne sente n'aziraga ez'omugagga tezitera labika ez'omugagga zibeera mu bintu gw'osobola oziraga mu nnyambala osobola oziraga mu mmotoka z'ovuga osobola oziraga mu kuzisaasaanya era buli omu agendaga bannange gundi alina sente naye waliwo abantu nga ebyo byonna byonna tabikola naye nga mugagga nga teyeetaaga kwambala saawa eriko Rolex okutegeera nti alina sente oba mugagga ye nga buli kimu kyonna agenda okigula abaakibaze nti bwengula essaawa ey'akakadde kamu akadde akamu essaawa yegenda kuzza mmeka tateeka wataddiza buli ssaawa babeera babala nzizaawo agula kintu kyeyeetaaga nti fenna twetaaga essaawa fenna twetaaga engoye kyovula bw'ojja ssanga omugagga nga abasajja especially abakazi tulinga nnyo bimuli kubanga tukyuka mu nnyambala buli ssaawa naye omusajja nze mmanyi basics z'omusajja kasitaba ne suit ya black eya navy blue eya grey waliwo oyo grey ali light ne grey owa chaka ali dark oyo abamaze kala nnya zimumala esaati yeetaaga white cream na light na sky blue abamaze kubanga ezo nga bw'ozirabye kala z'essaati zigenda waga amasuuti gonna ate aga amasuuti gonna gagenda ku buli mukolo ate aga amasuuti gonna bw'ogamba nti nzi ekkooti kanje ambale ku buli mpale eri kweza essuuti eba egenderako gwokanya gamba naye musajja oyo takyusa ngoye essuuti teriko kukyusa abasajja tebaliko kukyusa ebyo byaffe bakazi kasita abeera n'essaati eya cream eya white neya sky blue abamaze wakalaba balooyo emirundi emeka nga bakyusa naye era zezo kala zaabwe kubanga ze corporate colors ne bwenebeera nga oba tunagamba formal colors nti ne bwanaabanga agenda ku mbaga era zezo bw'anaaba yagalayo kakazwa jagulayo jeani abeereko nazo ye amanyi sinika neetaaga sinika kineetaaga eya blue eya white eya black yeetaaga ya white neya black era zezo kati omwavu yeetaaga eya yellow eya red eya omanyi abasajja twawukana so above usually sente tuzambala tuzirabika abagagga bazinvestinga ziri mu bintu fe cash flow yaffe ebeera wano olina ogiraba era bw'oyambala obubi abantu bagamba oli mwavu tukyalina eyo mentality eyo nga bw'onoosanga omanyi walogo tati togera naye n'agamba nti yabadde alina gwasekerera akubye embogo nemugamba omanyi ennaku zino sikyagala nnyo sanyusa abantu amazima gali nti gwosekeredde akusinga sente kati omwavu ng'omanyi oluzungu terugasiza atamanyi luzungu nga mugagga kyeyeetaaga communicating ekigambo kitegedde kyabadde agamba oluzungu nga tusobola nakulinnya nnyonyi nemunga kiringa okusoma olufalansa nemanga naye kizibu tukyalina gundi batukolonizinga nnyo ntulowooza olulimi lwabwe lwamaanyi nnyo so naye bwe twogera ku financial wealth bw'oba ogamba nti ogaggawadde financially olina okuba nga olina ebintu by'otulaga ebiri awo era obugagga bw'omuntu twabulaba mu covid kasita oba nga tosobola kulwala mwaka mulamba n'obeera n'ebikulabirira tonnagaggawala nga tolina kyokyusiza ng'ennyumba yo kyasasula amasanyalaze
ng'okya amazzi okyagasasula okyalyanga bw'olidde buli kimu ng'okyakikola. Omugagga mu covid yasigala ayingiza. Basigala bayingiza. Ekintu kyonna bw'okiteeka mu ssente ng'enkya kifa. Tokiteeka mu nnyo ssente ng'oyagala okugaggawala. Nkireke. Sooka okireke, sooka ofune ekintu ekigenda okukula nga n'obwoba tokutteka ngereze. Business z'abagagga zigenderere nnyo. Balima si just mmere eneefa. Obasanga balimye pine, obasanga balimye kalituusi, bali mu bintu si zino nnyanya. Ennima yaabwe endala nnyo. Family yaabwe pine myaka 12. Nina obukadde bwange, nina akawumbi, sina kakadde. Alina akawumbi. In fact yagibala 14 ku myaka 5 waliwo abagigula. Singa akera nga ali mu kayasi. Agenda kera ingire mu farming. Farming esemberayo ddala gyasemberayo ddala okukola ebankoko. Enkoko kye kintu kyotandika ne kifa mu weeks 2 obukadde 3 ne bugenda. Agenda okuinvestinga mu nkoko nga yasooka mu nte. Nga products zente ze zikola enkoko. Ng'enkoko bwe zifa asigala ayingiza capital wakyaliyo. Fe tutandikira mu nkoko. Nga tolina backup. Omugagga alima mwanyi. Lwaki alime ateeka sente mu kintu nga kidda ate we kiddira wonna afuna. Bino byonna yesa ebirala byonna bisobola ofuna era sente zogenda musanga nga ali mu real estate. Abagagga basinga bali mu real estate. Ettaka terivunda ate lyo teriridwa mu value. Olwairo ogula ettaka erwera obukadde 3 ne wayitamu emyaka 3 nga lya bukadde 10. Nobwogamba sigenda kuzimbayo ennaku zino ekintu kye bayita ettaka kirala buli mulunzi apangisa. Abalunzi abasinga balina ezo gundi ennene ze tugamba apangisa ettaka n'apangisa eka 5 nga buli eka bagimupangisa kangeze emitwalo 3 omwezi. Kati woyina eka 5 ziri awo ziyingiza tekuli musolo. Kati tuli bwe tuba sente tuzaagala ozikuuma. Sente ozikuumira mu kintu kitafa. Bw'oba oyagala obugagga twasabye Katonda mu Independence Night kati olina okubeera ow'amagezi yiiya va mu kintu ekigenda okusala. Ekintu ekirala ekisala zengoye especially zino engoye ezetugamba engoye ez'omulembe eziriko. Engoye ezitaliiko kusala zengoye bulaba bitenje ebyo gomesi makanzu masuti gasigala gali standard. Ekitenji nejiba myaka ki omulembe tegucce ekyo kitenji. Naye buno simanyi ndi mu ngoye zino simanyi leggings eziriko kati kino kye kiriko ziba season. Nti eyo season eze nga yango ekikabo ekiti. Bwe kigeza damage nebeera nga ewedde nga totunze. Obanga ali mu ngoye eza mu bintu bya Christmas. Ndiko wa Christmas. Christmas bwegwa Kati tuli mu October obatandise okubitunda. Yes, ye business etandika after December 24th. Era bw'owulira lwaki abagagga abasinga mu Uganda bonna bali mu bizimbe. Kizimbe kyekyo ne bw'amala omwaka olaba mu covid buli muntu yali agamba nti ebintu byonna bigudde teri mupangisa wa kizimbe atasasula sente za landlord. Bazisasula. Bw'oba toyagala vaamu ne bagezaako ne babitwala mu kooti mbu bannange bagere ki kasita omuntu abanga ekintu kikye si kya government ayina right okucharginga nga mpozi nga government egenda mu compensatinga gwe tokirinaako n'obwokayana. So kati omuntu bw'obanga ogenda gaggawala buli sente gy'okwata tandika ogiplanningira asset kijo bwe twogera ku asset kintu ekitagwa mu bbeeyi nga kiruddewo. Kangereze ekintu kye bayita emmotoka bwefuluma bond ebbeeyi yayo ebegudde ekyuse. Bw'ogula engoye ebbeeyi yayo ekyukirawo. Bw'ogula kompyuta ekyukirawo. Bw'ogula fridge n'efuluma edduuka togiddamu gitunda sente zezimu mpozi ng'olina gw'okutte. Bw'ogula TV kyekimu
so ekintu kyonna kyonnange ebbeeyi yakyo ekyuka nga kifulumye akatale nga edda wansi ng'onoonya obugagga tokiteekamu ssente. Tuyige abantu okuba nga tufuna ebintu bye twetaaga nti ewaka neetaagawo TV neetaagawo radio bw'oba weetaaga TV ebya sayizi bijjeewo tonnatuuka waliwo abantu obeera ku level nga tonnatuuka kweroboza kika kya sayizi ya TV gy'obeera nayo mu nju oyagala kulaba bigenda maaso mu ggwanga oyagala sawa ya ku mukono si kika esawa ey'obukadde obubiri eya5 eya5 eya3 eya2 ey'omutwalo zonna bw'oziseetinga sawa 2 ziba saa 2 oyagala kumanya budde kati bw'oba okyali mu balina okundaba nga nina essaawa yakakadde kamu wali abantu nga Katonda ssente ezo yazibawa nga ne bw'agyambala ayina ojjambala lwaki abantu babeeramu kyalina okwambala waliwo abantu nga level ye pasita Bugingo takyasobola kwambala suuti ya mitwalo 10 takyasobola ne bw'aba ayagala atya kubanga ayina waatuuka nga babuuza omusajja ono nga mukopi naye waliwo omuntu omulala nga gwe toyina kwambala suuti esukka mitwalo 15 omuntu wagamba leese eya5 ng'osooka omugamba kale eyo mbadde sijagadde tomugamba naye bbeeyi omanyi sooka olinde mukko enjogera erina okukyuka mukko etalaga nti omanyi bw'oba ogamba omuntu nti sente sirinaamu tukyayogera bwe tutyo muntu akusase n'omugamba omanyi mbadde n'obuvunanyizibwa bungi obutwala ku ssente essaawa zino mbadde bukyaliwokko nebwe naba empaamu kadde si asirina bannange nze ssente zabula so waliwo ebintu by'olina okutuuka bw'oba oyagala okugaggawala mu maaso olina okukkiriza weerumye leero olina okwerumya kulimu abantu okwogera abantu bw'oba oyambadde bulungi weeraga bw'oyambala obi oli mwavu bw'oseka ennyo omuntu oyo ali cheap bw'otaseka ayina amalala bw'oyogera ki ekikuli ku mutima you're rude bw'osirika oli coward buli ky'onookola wagenda kuba waayogera kati olina okuggala amatu kye bagamba you develop a tough skin nga ekintu ne bwe kiba kikkuba naye nga gw'otunula kinkya abantu bano bonna nze nina abantu benstadi nze be bantu be bayita ba westerners abantu bano be bantu abakkiriza okulumwa leero asobola osindika ekigaali nga buli ssente zaafuna zonna asula mu nyumba ya mitwalo 5 nga temuli masannyalaze nga basulamu 3 mu kifo ky'okusasula 3 emitwalo 15 kubanga agamba landlord tuli 3 nagamba nti kati muli 3 mwongeremu ko kale gibe emitwalo 6 toyi yange waliwo abalandire dibe batyo ne babeera 3 ne bakola kizibu omusanga ng'ali mu buli kivulu kizibu omusanga tunulira baddoni b'e Kampala abantu bonna badde bamansa ssente bwe ne ba percentage oyinza osanga ebadde 1% nga ya westerners 99 fefefe bannamakula nadde eka n'agula ente emu ente emu gy'aguze enkazi n'amanya egenda zaala nabeera nga buli lwagula ayongerako mukyala agenda ayongerako jjukira be bantu aba preserving ettaka ewaabwe naffe wano mu Buganda twakiina ng'ettaka libeera preserved lyakulimako kati bo bali preserving balina okulunda n'okulima so ye buli lwafuna ssente agaziya ttaka agaziya tatunda kati fe value ekintu kyetubadde nakyo ekyomuwendo bakyetulina ttaka abaana balitunda bagula boda balitunda bagenda kubeera bawusigalo bannange nze toyina bwomumatiza nti ogenda kunsasula akadde kamu kitundu obwawusigalo nina otunda ettaka ng'ate nina okugenda nkola ssente ezinaaligula ng'ate sirina garanti nti gye ŋŋenza okukola n'akomawo nga ndi mulamu oba banaazimpa nina okuba ne garanti eyo tebalinga bano abagenze Buwarabu tebalinga bantu bagenze mu nsi zino eza Canada America mu Europe Europe eyina bwe protecting abantu oba oli muddugavu oba ovaawo Buwarabu yensi kuvadde egula abaddugavu mu slavery
ye yatandikawo slave trade yo yennyini abakazi tebabawa kitiibwa kati gattako kkala oli mukazi oli muddugavu waliwo gwe nawulidde yakola ki eyafiira ebweru omuwala ne bamuziikayo eyabakamabe ekitongole ekyamutwala nawulidde kooti yagambye compensating eweeyo obukadde oba 10 oba 225 aha si kyekimu olite yagenda kufa bawe family sent kati okulowooza nti you have to lose an asset oyina okufiirwa ettaka ng'ekibuzo kiri nti ettaka eryo lwaki tolipangisiza kale oba ne balirimako oba ne balikosaako oba gwe n'olikolako ekintu kyonna kati osanga omuntu nga ali wano ng'agoba genda kukola Canada ng'asaasaanya obukadde 3 yes ng'agamba nti bw'ona otuuka eri n'ofuna empapula ogenda kuba okola sente wezi ne weziti sente ekituufu osobola zikola n'obukadde 7 kuliko emisolo kuliko okusula ebyabwe ebirala mulimu insurance mulimu ebintu bingi n'obwona oba ofisa obukadde buna that is colonialism mutweko tetwagala kukola sente mpola mpola kati obugagga buli nnyo mu bintu ebyo ebintu kasita ekintu kyonna obanga bwogeza n'okitunda bwogeza olwairo n'okigula enkya osobola okugula olwayitaka obukadde 2 kasita ogeza n'ofunawo sente n'olaba nga tolina kyazikozesa zijje ku akawunti zigulemu ettaka lireke libeerewo bw'ogamba nti nze naligula naye saagala kuzimba kotido waliyo investor jjo dyagala waliwo agenda okulundirawo waliwo agenda okwagala okukolerawo ekintu kyonna gwe lireke liwe budde oliteekeyo ebizinensi etagenda kusala nebuna abagagga bonna mu Kampala balina bizimbe n'amataka so kati enjawulo yaffe enjawulo y'omwavu n'omugagga omwavu atereko omugagga investinga era omwavu kimunyumira nnyo ku akawunti y'okubanga alinako obuwumbi 3 akyenyumiriza namu omugagga obuwumbi 3 buba ku akawunti mpozi nga alina ekizimbe kyagenda okugula nga kya 5 ate era webuwera 3 ez'omwavu ze yatereka ze yeewola yagatte kunagula ekizimbe so bw'onoobanga ogamba nti osabe financial wealth saba ne Katonda amagezi sente zo guno omwaka gwe tuyingidde tudde mu Independence Night endala weepimire by'osaasaanyaako sente zo abantu baveeko abantu bagenda nyiga abantu bagenda ssanyuka ebyo byogamba nti nina okucontributingira buli muntu kireke kikomye si buli omu waliyo abantu nga bantu bo okola ssaako Katonda ffenna yatuwa abantu ab'ebika bingi atuwa emikwano n'abantu betukolagana nabo abantu b'okolagana nabo olina omuteekamu ssente zo ng'omanyi nti ojja kuzza mikwano go tekiriko kuzza oyo mukwano go naye bano b'okolagana nabo ebanga business nti salt bwetuuka Christmas esobola okugula kaadi katugereze ku bantu mwena basinga tuli mu telecom companies okimanyi oba ne mu bank birthday yetuuka ne bakuteekamu nusu 2 ne bakuweereza ka message bakufunamu si bakwano bo telecom company bakufunamu telecom company egenda kuweerezayo nusu 2.5 ku mobile money si lwakuba oli mukwano gwawe bakufunamu banka bw'obanga oli omu ku bantu abakyasinga oterekayo sente basobola kugulira emmotoka sinti bakwano bakufunamu sente zo buli gye zibeerayo abazeewola beeyongera kubanga banka bwe beewola nabo bafuna sente madamu wakola mu banka abeewola be bayingiriza banka sente si abatereka wabula abatereka babaagala tubaagala kubengeza sente ezo zetugenda okuwola exactly kati sente yo jikwata ogijeyo tandika n'obuntu akatini fenga tufunye nnene omuntu yenna ng'ogamba mbeera mu Kampala mwenkolera mu kyalo ninayo ettaka Kampala ekuwa bizimba mu kyalo gula embuzi teekayo gulende omanyi ebintu by'ekyalo oba byanguko ne bw'oba olunda sente ziba ntini byeriisa kujjako odda mu bujjanjabi bwokka nti ofuna musawo n'omanya nti ebisolo bwe byolunda bijjagira bwekiti ne bwekiti naye nze njagala nnyo enkoko naye ndabye abantu yesu osobola ozitandika naye olina okuba nga ogamba singa ziyiika sigenda kutuka pressure
enkoko zina entono nga zitandika nti omuntu omulala aziyingiramu n'obulwadde. So taka mu kintu ng'okimanyi kino bwe mba nkitandise si ziringa nina gye nakolanga mu kasino eyo Katonda nansasira n'ensinkana abantu bangi aba balina ssente naye lumu nabuuza omwami ne muga ozannya otya zaala n'osiba obukadde 5 kati zonna bwe zigenda nangamba ezo zibadde change wange petty cash ne mugamba ati na business yange eyo business yerabirire waka nga ina businesses nyingi nagamba eyo business najitekawo kuddukanya bya waka eyo yerabirira just obulamu bwange mba nina kyenjagala eyo ye investment ya family yange sente zivamu zonna tezikwatibwako zi investinga walala bwe busika bw'abaana bange kati gwomusanga ngali mu balaguze walo receipt je yabadde etambula ku social media nga receipt ya bukadde 14 nga mwenge oli na comment nga nagamba zino sente zigula ettaka kwano gwange yakataddeko nga akatadde ku status na comment nga ne mugamba munnange kituufu ku level yo zigula ttaka ku level ye zigula mwenge. Tukole sente obugagga bwetagisa kaddeko katuddukako naye nkujjukiza nti eno program ekuletwa Stanbic Bank for sure buli kimu kiri sorted. Genda yo antu mukwogera ku bya bugagga genda yo olaba ate naawe engeri gy'otandika process yo ey'okugaggawala. Zimba Pentagon stabili mwendemo hash mutendera namba 2 tekamu pe merchant tekamu merchant code mu 070 tekamu mwendo gwensimbi tekamu reason church oba HPMI oba Pentagon wereza kunambe moka ka centers wa House of Prime Ministries International otekemu pini buli lunaku tuzimbe nga tetukowa akatalekeka nebobo ogoba sente ngoyagala kugaggawala otya. Ensure that you take good care of yourself kubanga ekintu kyonna bwe kikugwako ensi egenda sigala ng'egenda mu maaso. Kati sente zonna oba okolerera abaana tewerabira bulamu bwo oba okolerera future kugaggawala omanyi oti oba future totuuke. So abanazisanga bonna olina okubanga naawe ofudde oli content wewe buli kyolina okwewa ku buli stage ebintu ebimu tetuliddamu bisanga. Waliwo emyaka ng'olina engoye z'otaliddamu kwambala engatto z'otaliddamu kwambala emmotoka z'otalivuga tekinyuma kuba ng'ogamba nti okucakalako kangende ncakalekokko of course okucakala okulungi ngende ninyeko ku nnyonyi ngendeko e Dubai ng'ogiri nnyo olina emyaka 9 nga n'entiisa yokka ey'omu bbanga ekuzirisa. So bw'ofuna ssente ku myaka 3 eby'emyaka 3 bikole tuleke kulaba musajja wa myaka 7 ngali mu kashoti ngali mu sheds ngali mu vesti ngoli ku beach nebe nabikujide mu kifuba n'amagulu mbukati mpezeza sente. I'm enjoying life. You're not enjoying life, you are embarrassing yourself n'abaana bo n'abazzukulu bo. Siba bulungi weraba.